otudde amatako gakubugumye. Jajja nkiwa otudde amatako gakubugumye. Okola nyaffe ebintu ebikyana ekitoze banku wakinga mukulu wange, but I'm so disappointed in you. Kuwulya mazo kyana kusigaza nga friend nga brother wange so singa mukwano wange. Ebintu ebifuula personal. Ekyokwekola ebintu ebikugasa nfe olyawo mala energy wodda ku bantu okanula bukanuzi maaso olyawo nga mbwa nga kaperema. Ekitegeera man wadde ennyo okudogera ennyonyi Lilian nga bwe sirina ssente nakola nti Humphrey bw'ofuna obusente bulubulamu akatakako over the children that you have. Kyokoze kuwunza omusajja akoze ebyange nga n'abaana batono. Humphrey siyakulimba nasigaza gantu ye muganda but you know my friend. Nkubuulira nze ebiro nebyo badde mpita business ye boso ziyenkole kyanfe ziyenkole kizeewo. Ekitegeera man you is a devil. Humphrey you are a devil. Oyina omutima mubi. Twagala Jeff omutwalo amukole whatever. No, therefore you have to side with your family. You lost a brother. Oli waliyo. Sibaina kyakugamba Humphrey. Nekazita amatako gakubugumidde mu kyati n'omyansa. Boyira ekyapa kya kyato bogikoye. Wate ebiki bino bye mulimu ebituswaza biti. Bannange tuswala. Kati gwe nsobi gye wakoze walaze nnyo Jeff nti mukwano gwo nnyo. Ate kati ebyo wandi mukongratulatingidde ku mukutu gwo ogwa WhatsApp n'otomugira nnyo ku Facebook. Tuswala. Kati abantu balina ekifaananyi kya Emma nebwokolota togenda kukibajjako. Kati gwe nga big brother wandibadde okita n'osirika busirisi. Naye gwe weebuuze Mumbere yalwaki yadduka tunaawo Mumbere taliiwo. Naye kati mbadde nsaba ebintu ebyo ndoza ne ku Facebook obiveeko. Jeff njagala otujje mu kamwako. Owulidde Jeff weesiba ku bintu byaffe bye twakola n'ogamba bibyo. Jeff nogeza noesiba ku nyumba nogamba yo. Jeff wangamba ogenda kundogo ogenda nakusuubiza okuleetera updates mu kuziika kwa mukulu wa Dr. Jose Chameleon Palaso wamu ne Wizo Manizo. Updates zonna nga we zijja wengenda okubeera nga nze kutuusaako. However, waliwo audio eyatandise okubeera nga etambuzibwa ku social media platforms okuviira ddala olunaku olw'eggulo eri mu kubeera nga etambula ng'eno. Eraga nga Dr. Jose Chameleon we yali ng'ayogerezeganyako ne mukulu we eyafudde Humphrey Mayanja naye nga si musanyufu gyali. Naye anaamukuutira mbu nze naawe tuli baaluganda naye nga omukwano gwe toli mukwano gwange olw'ebyo ebyali bituuseewo. Still on top of that nga womanye kkumi terikyawo omwaka ka audio we kaatambulidde ate nga waliwo ne ka video akalala akatambula ak'omugenzi Isima Jajja Ichuli Isima All Access. Ate ye ng'ali mu kwogera ebirungi by'amanyi ku Humphrey Mayanja. Ebyo byonna yabyogera Humphrey Mayanja akyaliwo naye ng'omuntu ng'akyaliwo ng'amusiima olw'omutima omulungi gw'alina. Naye ebyo byonna nera bibadde bikyatambula kyokka ate ng'eno atiimu Daniela nga mumanyi munera muganda wa Dr. Jose Chameleon yagenza okubeera ng'afa nga waliwo olutalo olw'ebigambo oluliwo naddala nga lusonze mu famire y'Abamayanja. Atiimu Daniela avuddeyo okubeera ng'akungubaga naye takungubaze mu ngeri omuntu gy'oyinza ogamba mbu akungubaga. However, ajjeeyo emu ku ziposti Humphrey Mayanja ze yamukolako. Humphrey Mayanja yapostinga ng'agamba omuntu eyakulira mu orphanage alina olukisa olwogera ku maama w'omuntu. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ati mu Daniela ne taata we kugamba kyalinga kigo okitegeera mwe baakulira. Taata we yali musumba father taata wa Daniela kubanga yabagatta n'obagatta Chameleon ne Daniela. Mu kubeera nga taata we kwegamba kyalinga kigo. So Humphrey Mayanja lumu yakolako post ng'abuuza omuntu yakulira mu kigo alina right eyogera ku maama w'omuntu. By that time awo Daniela we yatandikira okubeera ng'apostinga ng'ajjayo ebyama. Waliwo bye yajjayo n'ayogerako ne ku maama waani wa Dr. Jose Chameleon. So Humphrey kwekola eyo posti kati ate Daniela mu kubeera ng'akungubaga ajjeeyo ekibi ekiringa ng'ekibi ekyamukolwako Humphrey n'akitaagingako obubaka bwe obw'okubeera nga akungubaga. Neera okwo kwawandiise bannange rest in peace naye munnange biki kwegamba biri awo n'abitwalira wamu n'abantu n'abagaza ne Easter Sunday, Happy Easter Sunday.
ku post ey'okukungubaga kwegamba olutalo lukyali lw'amaanyi nnyo oba embiriga ekyali y'amaanyi nnyo wakati wa tiimu Daniela wamu n'eno famire y'abamayanja naye video bonna kambukutereko bwa Ismail Access nkutereko bwa Dr. Jose Chameleon osobole okubeera nga obuwulira naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba mbe subscribing nga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Mwate biki bino bye mulimu ebituswaza biti bannange tuswala kati gwe ensobi gye wakoze walaze nnyo Jeff nti mukwano gwo nnyo ate kati ebyo wali mukongratulatingidde ku mukutu gwo ogwa WhatsApp n'otomugira nnyo ku Facebook tuswala kati abantu balina ekifaananyi kya Emma ne bw'okolota togenda kukibajjako kati gwe nga big brother wandibadde okita n'osirika busirisi naye gwe weebuuze mumbere yalwaki yadduka tunaawo mumbere taliiwo naye kati mbadde nsaba ebintu ebyo ndooza ne ku Facebook obiveeko. Jeff njagala otujje mu kamwako owulidde Jeff weesiba ku bintu byaffe bye twakola n'ogamba bibyo Jeff n'ogeza n'oweesiba ku nnyumba n'ogamba yo Jeff waŋŋamba ogenda kundoga ogenda kunziza mu kyalo naye Jeff twakugamba ekigambo eki ove ku bintu by'ekirogo ogobere Mukama Katonda yakutumira n'akussa mu nsi era nkimanyi ebigambo bino bye njogera muba mubiwulira Jeff ne Alan mubimanyi ebintu by'eddogo abagamba muve ku bintu kakati mukoze ebintu byammwe maze saddaka abantu bammwe mukutte emitwe gyammwe ate mutwesibako Jeff bw'obanga oyagala kulya buzibu bw'obweriire wekka yeggwe erigiza ku mitwe gy'abantu genda ofumbe emitwe egyo girye abantu tuveeko buli omu ali bibye tulina ebizibu byaffe bitumala okusinga okuddawo Jeff yakoze bwati munate tugamba mufe abaleeta eclipse of the sun and the moon mwana no it's not fair bwe twayawukana ne twanyumirwa twabinyumirwa bw'obanga oli mu nnaku yo kati ng'ogirya lye ennaku yo leka kugattako twamugamba ave mu bintu by'ekirogo nga bwe tufuna ebizibu Owero leta buli kaseera omuntu yayise waka mutuyita omulogo amaze n'ofunamu katulabe ebyeddogo Jeff bati anyamutya tuli wano tuli bayita batya ajumani banewoca nnyo Jeff bambi ffe tunyumirwa twagamba muganda wange tokyalina muganda wange edda nalinga nkuyita muganda wange gwe rasta mind your business bw'oba bakutte n'emitwe egyo emitwe gikwata ku ggwe kichwa yako ni kichwa yako si yangu bana nze sisalako omuntu ekyakugana okuzaala ekyakutumye kusala abantu baana b'abanno okisegenze nange ndi muzadde nina abaana mba respect nga sinza kusala kuwa ddogo genda osala banehamu ate ebiki bino bye mulimu ebituswaza biti awo tulina okwawukanamu nali nkolera amufule Mayanja muganda wa Chameleon nga ampa sente ze nenzibaaki nga yali atunda nnyo ku Wilson nga atuwa space kati we nafuna visa ate nga gwe ngenda naye ajja mu December namala naye omwezi muki kati ogwo omwezi gagambye buli ayagala okumanya kyendi nkuwa photocopy nojja kati amufule kwolwo ate lwengenda yangamba nkyuse sente mu butuufu nakemebwa nazikyusa nengenda buki nazo bugenzi zali sente mmeka zali $2 nga 2 naye amufule yamala nansanga student naye yasanyuka busanyusi nti yangamba isima oli mutuuze eno nti ye nebye sente bikole ki biveeko kuva ku olwo nti nze amufule Mayanja mwagala nnyo nti era we twalinga tukolagana ne Chali wange